naye omusayi gujja iye mbadde awo nyine we mbadde nzira ngamanye engeri gyeba twetaaga mukama atuyambe ebyaddala twetaaga kuyambibwa Katonda ebya serious kati campaign tutandike bali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki otyo nkweyanziza nnyo mulungi akyekumidde ku channel yaffe eno ya Yuginao TV nze Stone M wamu twakoledde wamu ne Arise Media okuva ene Nakasajja gayaza Nakasajja ku kanisa ya Musumba Loni ya nkwaniriza n'olwaleero ndine Musumba Loni tuzze atutangaze omanya kaseera ke tulimu ennaku zino kaseera ka kazigizigi ebintu bingi ebituukawo ebimu ne tubibuusa amaaso ebimu ne tukola ki kati nno munnange weetegese otya tugenda kiwona tutya Musumba Kyovolaba tujja mukyazanga paka asobole okutaasaako abanaataasibwa tutaasibwe abatataasibwe tuba tukoze ogwaffe tuba tugezezzaako tweyanziza nnyo asubscribinga wekuume ng'osubscribinga wekuumire ku channel no wekuumire ku n'abalala batuwa obulango ebyo webityo tweyanziza kansabe Musumba asooka atubuuzeeko tusimbule Musumba sooka obuuze mukama yebazibwe amwe n'abatulaba batwegesa amaaso gammwe muri mutya abanyabo ne basebo bane mwe bali kutambuza butambi video zidduka ate abantu bakwagala Musumba twebaza mukama mwe bali bane kutwagala nenga mutwagala era mutuwone ku ssente mutwe ku ssente bana abasajja be mulaba bakozesa data okuteekayo video so enamba bajagiteekako egendako ssente za data waabwe oyagala ddala officially giteekewo abantu bayimirire kubanga tubasigamu eby'omwoyo enenjiri gyolaba taata bw'ogenda ku na mbaddenga nnyo ku tv ez'enjawulo mbaddengayo naye nga muyinza osasula omwezi obukadde 2 ku tv omwezi bukadde 2 naye ate eno social media oli ku buliri bwo olaba ku simu yo totaddeeko nti ogenda kugula gundi oba waliwo akusumbwa olina simu yo so olino yaŋŋamba mbusewo naddala bakaddaama mbwaddira essimu n'ateekako n'ateeka wali eri n'atandika otuwuliriza bye twogera nga iwakola kino ateekamu buno si buno buli obwajja buyapad akateekamu wano simu n'agiteeka wali nga bwakuta entamu za mama bw'ati so bambi tubeebaza mwebale bane kutwagala abantu bakwagadde Musumba twebaza mukama mwebale kutwagala naye mutwagale ne ku ssente zammwe bambi mutwe ku ssente batwokyengayo amiina bwe ndya ku kyennyanja nofuna amaanyi agaddamu okwogera teri bya research ze sikola research ndi wansi ya mwoyo sebo nanti ndi wansi ya mwoyo kati obikola otya oba concentrate nze kyange nagamba ko nayogera ku kye bayita ebirabo Katonda atuwa ebirabo nti buli muntu yenna aliye mu nsi Katonda yakukolayo gwomu okitegedde taata nti gw'oliyo ebiri mu busobozi byonze tebiri mu busobozi bwange okitegeera nti buli muntu ebisenge byayitamu n'ebizibu byayitamu Katonda yabicreatinga nga byoyo yabisobola nga bwe babikutikka ofa okitegeedde ng'olwaffe twakulira ng'olaba family nokadeva neno family eryeti eneeva mu mbeera eno naye nga mmwe embeera nammwe muli mu mbeera naye nga mugamba naye family baaba ekyo embeera nnene naye ate ne bagiwangaaliramu ne butuuka ku makya abaana baabwe ne bafuuka obulamu ne bukyuka ng'ekyo kyeyalya Katonda yakisetinga nga bakisobola okitegeera buli muntu mbeera gyayitamu aba agisobola buli bisenge biyimirira mu maaso go okulemesa okubaako wootuuka gwe bibyo anti oli yagamba mbu
omugagga alina ebizibu bibye n'omwavu alina ebizibu bibye naye nange njagala bampeeko ku bizibu by'omugagga anti kati kankubulire totunuulira bagagga sente abantu abavuga emmotoka abo nze dda nabeegombanga ntudde emmotoka nnyingi yadde sinabafuna yange naye neegombanga abantu nga ndaba abantu bavuga amamotoka ga bbeeyi nga sinabako kibikkulirwa nti abantu kamba buli abo abasajja n'abakazi mubalabirawo kuvuga amamotoka ga bbeeyi zivyeit basula ku tebuuke basula ku bunkenke emmotoka ze twegomba ogeza ku Gayaza Road kuno kuliko omuvubuka asula ayina emmotoka empitirivu era ne bizinensi ye y'amaanyi ne bagamba nti olunaku luca mu mwezi waliwo omwezi gwe baamuwa nga maama waagwe eddalu mu mwezi ogwo nadduka n'amunoonya ne yeebaka naye maama we yes ani agwe eddalu maama ono n'anoonya maama we nayeebaka naye era ennyumba ye asula waggulu kagundi ku kabalikoni tasula mu buliri nti omusanga avuga erimotoka ddene nogamba bannange abo baamala betwegomba wano mu kibuga abasinga obungi kankubulye nagamba luli nti sente ziri spiritual sente za mwoyo bw'oba onoobeera nazo nga zinanywera olina naawe okubaako kyozikolera togenda kubeera obubezi mbu zijje ovulaba zidduka kyovulaba abagagga bangi mubalabye bano nanyini hotels zino ez'amaanyi abaafa olw'omwami oyo ye yafa oyo nini hoteri eyo gy'otegedde olwalira ebizimbe babitutte ebbanka bwe yabeerewo tebaabitwala kitegeeza sente yagenda nazo ye nga ye endagaano gye yakola ne sente n'ebinyweza sente zaali kuye ng'omuntu kuye abaana tebabimanyi tebabitegeera tebasobola bimanejinga kubanga kiri kwoyo Katonda bwe yaba yatondayo gwe nga gwe gwasobola ebijja maaso go nti ebisenge bijja okuyimirira kankubuleko naku lumu nagamba Mukama nga mpise mu bintu bingi eno nga bwe mpa abantu omukisa njogera ebigambo bino abantu ne balokoka abantu bafunye obubonero n'ebyamagera abantu basumuluddwa naye nkubulira taata nze ngewange mugamba Mukama lwaki twali awo Gayaza tupaakinzaawo tugula watermelon ne mugamba Mukama lwaki ebizibu ebinene bituuse ku nze omanye kyabaawo eddoboozi ne lyogera awo ne liŋŋamba gwaliwo oyagala bituuke kwani okitegedde nti omuti gukubaaliwo atabaddeewo era bw'ofuna akabenje olyaga kale tubadde naye wano kale singa mututte eri gye mugambye namugambye tugende eno n'agaana kale singa musise okitegera naye nga kiwedde nti omuti gugwira aliwo gwaliwo gwe bakwata akabadiya nti abantu beekalakaasa naye naawe yagiddemu nga togenderedde ayina gy'olaga basobola okutwalira nina omutaba nina omwami mukwano gwange yanyumiza ebigambo bino nga musuma nkubuulire mba bantumye yali akola mu kibuga omwo muba bamutumye ku dduuka okuleeta ebintu gye babisuubula babireete abaali mu kutambula poliisi nekwata bakireereesi naye ne bamutwaliramu alina sente za mukama we agenda kusuubula bintu naye n'ennyambala gye yali eyambadde n'embeera gye yali alimu nga tayawukana na bakireereesi yesebo yasulayo n'akasente k'omugagga awo kusipyesi yasulayo ne sente za gundi baali bazimuggyeko abasirikale naye ne bamala ne bazibaddiza enkeera okitegeera nti ebizibu ebijja mu maaso gaffe fe ababisobola ne bwe mba mwakulanga muli balongo gwe nga nze kato gwe waswa ebizibu byempitamu naawe byoyitamu ebiseera bisinga buli omu ayina like wabisobolera nga ye ti ne bwe mba bampadde ebibyo ne babimpa nange ebyange ne babikuwa tetusobola kubeerawo Katonda yasetinga buli muntu yamusetingira ebizibu nga ebyo bikumala oli yagamba mbu ebizibu by'omugagga nati kati omugagga ajja kubeera ne oba nowa sukaali ng'alina mu nju omuntu omulwadde wa sukaali buli kaseera mpiso naye ojja kwesanga omugagga oyo sente ze azisobola kati oli we yali ŋŋambira mbu bampeemu ku bizibu by'omugagga kuba mba nkimanyi sente mba nzirina ng'ebizibu by'omugagga mbisobola no kakati ekyo kituufu naye jjukira nti waliwo n'abantu abatambuza bano abaana nga ekyenda kyafuluma nga mutambuza ku street nga mwavu n'abeera mu mwaka gumu 2 3 n'amalawo n'emyaka 10 omwana nga yakula bw'atyo nasangako omukazi oba kiki kirwadde kye kyamulya ng'engalo zino bigundi magumba bigundi ntuntu bazirya n'ebigere ng'atambulya kagaali
bamutambuza basaba sente ateekayo kikugu kino mumpe sente munyambeko muyimirireko nange okitegeera taata nti buli omu nga waali oyo yalitabusobola abisobola ate lwaki kati kiddemu taata kiddemu omuntu yenna ali ku nsi ebizibu by'oyitamu gwabisobola teri mulala bannange waliwo abamu be batikka ebizibu kati ngaffe nga tetubisobola tosobola butabisobola bwekanga okivuunusa yes anti okivuunuka lwa nsonga kiri mu buyinza abo okimanyi nti katonda ye kennyini katonda asokusetingira ebizibu buli omu alina manifesto buli mukazi na buli musajja eyazaalibwa ku nsi wajja n'akagugu ke wajja nako mwe muli abantu abagenda okuyambako okutuukiriza emirimu egikuleese ku nsi akagugu ako mwe muli abagenda okumenya emitima naye nga tebagenda kumenya lwa bubi lwa bulungi already kiri seeti ne bwodduka omuwala anaakumenya omutima ne bw'omudduka omaliriza omusanze manju okitegeera katonda kyeyaseetinga nga olina kiyitamu ojja kiyitamu kati waliwo naffe bye twekolera eggulu yakola gundi manifesto yaalyo naye naffe tugenda ne tukyama ne tuva mu kkubo mwe tulina otambulira ne tuyingirira amaggwa agatali mu layini yaffe neyongera ku buzito okitegeera nsanga omwana yali ku ssomero omwana mulenzi ninga yafuna bali P7 nsanga jinja emabegakaawo nga nafunyisa mwana munne olubuto ne babagoba bombi ku ssomero nti waliwo ebizibu byoweereetako gwe nga gwe nga tebiri naye ne kijja nga tekirina nakyo kyakkola nga nakyo tekirina kyakkola bambi naye noyogedde bulungi akagambaako nga tekirina kyakkola kyekyo esebu nga tekina kyakola nika kale kamubeererewo noyita mu kizibu yensi mwe tutambulira buli muntu yenna ebizibu byayitamu ye kennyini ye nga ye yabisobola tewali asobola bizibu byo gwe nga gwe gwabyesobolera ebizibu byo ekitegeera yes ndi kati basa okuteeka ku bizibu by'omukulembeze afuga eggwanga ne bampaamuko ne ntwalamuko ne bakuwamuko wiiki emu nga gwatwala nga nze mbatwala mwenna gwatutwalamu oyinza okudduka omanyi lwaki abantu bangi balemereddwa n'amaka gaabwe ne badduka ebweru bakole ssente amaka mangi olinaga nze obwavu bwakagimu kamwesonyiwe ngenze ku kikubakiyo yes tunazimba ddi tunabeerawo ddi tunazimba ddi tunayitawo tutya famire yaffe nze mwavu abamu abaana abawala bagamba nze saagala muvubuka mwavu saagala muvubuka mwavu naye nga n'abeewe bannyina bonna baavu bakuba bulooka kituufu neweebuuza ani anaafumbirwa bali gweoyagala bagagga yeffe naye tunaafumbirwa abaavu bo tebawase okubagira ate jjukira nti n'omugagga oyo ebiseera ebisinga ku 100 abagagga 5 ebyaddala sente balwana bulwanyi okuva mu level kwe baali ne bagenda ku level endala ate ojja kwesanga n'omugagga tayagala mwavu manya omugagga tayagala mwavu ate walijjo abaagala abaavu nogenda mukyalo yenna kapiripiriti wansi omukazi yes nafuna omukazi eyo wansi namuleeta namugjamu amaani namuleeta wano natandika kati kankusese waliwo omuwala bamujja saidi z'ejjinja eyo najja akole mu Kampala wano mu kibuga amaka ga Bay kati balaba ku TV yali TV Spark balaba obuzannyo nga bamanyi abakazi n'obuzannyo kati yalaba nga TV kati atuuse mu nyumba TV lugogoma balaba obuzannyo bamuyigiriza ne remote kati amugamba maama omu nyumba agamba baby muwala wange kyensaba bw'omaliriza okulaba akazannyo nga kawedde ogende weebako ojjako TV n'ojjako n'ettaala omukazi azuukuka saa 8 za kiro ng'omuwala TV amanyi we bagijjako yagijjeeko naye ng'ettaala zino zikyanderiyo ozimanyi ziwubira mu bbanga ng'ataddewo ekimeeza ali mu kugifuwa ng'atuuyanye jjukira ekuba ebbugumu ng'atuuyanye namugamba maama okola ki nti waŋŋambye ettaala sigirekaako nino gijjako kati n'amaliriza
ekiro kyonna yabadde ali mu kufuuwa ki ng'ali mu kufuuwa ttaala ezikire tebamukamuyigiriza baali tebanakamuyigiriza ye yali amanyi ndowooza nti amanyi ndejjukira ebyalo bye twakuliramu twakozesanga butadde oba ng'okakwata neeno ku mumwa empewo eremekagira nga muno omwerekera emmanju nga olina okukwataako balansinga empewo enate yabanga ono balansinga alabe balansinga kaleme okozikira ate muti abasezi fe twakulira Masaka nga muti ogamba bwabira mu ange nomba mumulaba kati ngosetinga akalira akagenda mu ange eyo omusezi jana bwaba neibanga adduka mumanya adeiba afubutuka eno kati kansetinge wano right okitegeera so sebo buli omu asobola byayitamu buli omu Katonda yakolayo omu olaba Kristo gwe tukkiririza ya musumba ye yali asobola yekko okwetikka omusalaba ogwo tewaali mulala ffe bayibuli gye tukkiririzaamu etugamba mu luberebere bayibuli egamba nti ne waba akasiriikiriro mu ggulu kaaki akasiriikiriro nga buli omu atidde okukwata ku kitabo ekitabo ekyo kyalimu ki kyalimu ebigenda okukolebwa omuntu agenda okununula abantu bye bakola Yesu yes byonna byali biwandiike ne Juda Isikaliyooti yali mu pipeline ya Yesu abantu abagenda okuyamba nkubuulira amazima gye bali abalina kati nange nakyebuuza wadde kale baatulagangamuko mu firimu n'ogamba nti oli Yesu mwana wa Katonda asobola okulaba biki byonna byonna kyogamba ono yamulyamu olukwe nga yali takimanyi yali akimanyi ate kyewunyisa kye kino gwe yakwasiza ddala n'ensawo ya ssente oyo Juda oluzalwe lwali lisoose Juda okukwata mu nsawo okubba biki Juda kuva buto kuva ddanga batambula ne Yesu gwe bawa onyi Katonda musajja muzibu asobola okulaba nga oli muyaayi nakusembeza nakusetinga ewali ssente nakusetinga ewali ssente nogana enziba oba baguno bwe bajja olugero omubbi gwe oba setting omubbi okwata ababbi abalala no ye kati Katonda ye kiki ekirala nti akuteeka ne mu kye bayita test ne bakucekingamuuko nti obadde mwenzi n'otuuka n'ofuna wootuuka nga oliwo abaana omwana w'obuwala olabika bulungi biki byo bwereere ne mutuuka ku kitanda omulokole wange nkole ki Mukama obulokole buno mbukoze ntya kansooke mbuyimirizemu Mukama Yesu nkutaddeko wano ogira owummulirako awo kansooke nkwasaganye guno omwoyo mutukuvu nkutadde wano mbasaba muziba amaaso omanya bantu beesiriwaliza Mukama siba amaaso mmale okubako kyenyonoona nga lyonoona litegeera oli yankubira simunanga musumba ngenda kwononayo mulundi ogwo gwe ne Yesu omuŋŋambire ngenda kwononayo gumugu kasiriddamu kwonoona ndayira amazima ga Katonda ngayonoona ategeera ate awo kiba kitya muggulu eyo abantu bangi bawa Katonda emyaka nze bw'otakolera wiiki eno gye nkuwaddeyo kali mu kisenge kye yekka Mukama eno wiiki yokka gye nkuwadde bw'otankolera mbivuddemu ebibyo mbitadde musajja gwe nkutegedde togaba olwo eyankubira sister yange amusumba gwe ne Yesu omumpe omwami wange ng'omwami abadde ki nze ate nze anoonya mwami oba omwami ali singo akkiriza Katonda okumuwa omwami naye ndowooza obudde bwali butambuddemu naga ono Yesu nalayika tajja kumpa mwami kankozese musumba Roni engeri gy'olaba byolaba gwe ne Yesu mumpe omwami wange bawadde wiikisi ezo ne mugamba gwa nati yangamba nti bw'omutamumpa ngenda kugwa mbiveemu ne mugamba gwa kati kwali tetugenda mukuwa kati sebo ani gotuma ngende maaso ga Katonda nkaabe Mukama munnange muwe omukyala muwe omwami waacha okitegedde so abantu bano njagala mbakakase nti ebizibu gwe wekka asobola ebyo byolaba byoyitamu bibyo nti Yesu kye yakola tewali asobola kukikola gwosobola okukkiriza ne bakuwandira amalusu osobola okukkiriza ne bakukuba emisumaali yinki mmeka wano bakusuubiza ffe twakula batusuubiza boko mama nagamba ngenda kubakuba nemulima nemulongoosa ennyumba nemulima n'ennimbi eza wiiki nemululima lunaku olwo nga mwagala mukakasa nti maama tokuba olw'okutya so buli kyonna ekizibu kyoyitamu Katonda yakiseetingira gwe gwakisobola we musumba eggwanga lyaffe liyimiridde litya ennaku zino eggwanga lyaffe twebaza Mukama abantu bagenze bapikinga message ze twogera n'okwongera okwetereeza n'okweyambula obukomo batandise
okweyambula obukomo bwa foundation nsomba nkubye nnyo nkubye banyabu ne basebo obukomo busoko obuddemu obukomo obuliko obukomo bubuyagala banyabu ne basebo bangi babawadde mu buguze muwoza mbu security gwe genda nga motoka etambula ategezeseza ku V8 ngeyitawo sino traka jigerengejja olwokuba nti ka security yimirirayo ojja kumbulya nti kakuuma anti kayinza okuba tekakuuma ebyo nga kakuuma bino ebyomumwoyo era anti nemmotoka era agenda okujja okutomera oli asobola okuloganijja nekkoona okitegedde oli asobola okuloganijja nekkoona nze nalabako omuntu yaloga omuntu mu kkooti okuwa obujulizi n'amuloga oli natuuka mu kkooti nga yeesesa bwesesa bamukago nti tuwa obujulizi kyokka omulamuzi leero wanyiridde banne omulamuzi yali alina okuwa obujulizi nga bamuloze nga yeesesa bwesesa ali mu kusinika buzinisi oli nagamba naye kyekigenda maaso nogamba mumugjeewo mumutwale natawe ngambira nti abo oluyinza okuba beekuuma ebyo weebityo baba beekuuma ebyo weebityo ani agambye sebo nedda taata mbubi bakagulawo emikisa oba tokola bulungi kati bameka abayina abagaggawadde ababwambadde nga muwambadde mulina ssente empitirivu zitiiriika amanna ate kibuuzizza ekibuuzo ekyo bana ebameka abafunye kasente nange kankizzeeyo oba okibuuza nze bali tukyali ku UG Now TV tuli ne Musumba Loni twakoze ne media house ya Arise Media eyo ya Arise Church esinzira Nakasajja Gayaza ye kanisa ya Musumba Loni ono ennaku zino twasalawo tumulumba eno mu estate ze mu Arise City Gayaza Nakasajja era n'olwaleero gye twasinzidde ne Arise Media tuli ku UG Now so banyabo ne basebo njagala mutegeere banyabo ne basebo ti omulaba ali mukola nnyo niye mulabe kambabulire Katonda ne Sitaani bonna baagala omuntu omukozesa naye tewali ayingira by force tewali ayingira wa kuyingira muntu mulamu omuntu tewali ayingira by force buli omu baatulekerawo twesalirewo goyagala okolera gwokolera gwosembeza buli lwogula oluggi lwonna Sitaani automatically aba alina okujja kubanga obanga amwaniriza anti abamu tuyinza okuba tuyingira mu ebyo ebintu abalokole mutera zeeta endagaano endagaano nga ffe tetuzimanyi nga oli we watugamba nti endagaano z'abajjajjaffe bali eri betutaalaba nako biki nakati nga kyekimbonyaabonya naye nga nze saabiriimu anti oba tewabiriimu naye kye bayita omusaayi blood is thicker than water kyomusaayi mukwafu kyomusaayi gusobola oteekawo embeera nti ebasinga obungi abantu ebitugoba bituyunifyinga nga famire famire yonna mwenna mulina ekizibu kyekimu mu famire yes nina famire emu nagiwulirako okwo nga omwana ow'obuwala akubira sisita we namugamba afundira yunusu 8 sisita we namugamba nange nsaasira nange nina 2,000 ate zaabuugi bwa mwana nga lwe luyimba lwe batambulira mwenna muli kiba unifyinze mwenna muli kimu bwavu awo obwavu weebuli naye guba mwoyo kubanga n'obwavu mwoyo nti omusujja gw'olwala nagwo mwoyo omusujja n'onafuwa guli spiritual gwe wali ogenzeko mu ddwaliro ne bagamba nti omusujja gwo tumaze okulongoosa omusujja gwo gugenda nagwo oguziike guli spiritual nga bwolaba ekigambo nti bino bye twogera kati nze ayogera nze Loni oli omutuufu ali mu mwoyo obulwadde bulijjo buli spiritual era bulina amatu n'ebigere n'emikono buwulira obulwadde esebo ekyo nkitegedde leero nkakasa bangi era bakitegedde gwe wali olabyeko omulwadde ti omutwe gumuluma ne ogenda ne bamukebera ne bagumuggyako omutwe ne bagumuwaawo tigenda oguziike kino kye kibadde kikubonyaabonya tekiriiyo nti tujjemu ekyuma ekifu tutaddemu ekiramu yes tekiriiyo mwoyo obwavu mwoyo kati tusobola kukola tutya kwekwata Katonda nakusaba abantu tebagala kusaba olaba tubeera mu makanisa nze kambabulye mulaba amakanisa agamanene abantu bayitirivu ku bantu 10 abalimu abantu ndowooza 10 bebazza okusaba abasigadde bayaayi
bazze kukula mukama bazze kola bati bazze kukula byabwe batya lego manyigwe ebintu bya Katonda Katonda atunula bwati atunulya abayebe nagane n'abayebe bange n'abasasira buzazi bamukula batya najja namulimba mukama abantu abasinga banoonya byamagero sagala mulokola anoonya byamagero njagala omulokola aterezza enkolagana naye ne Katonda nga bw'onootereza enkolagana naye ne Katonda agenda kuyamba ku bino byamagero mmere y'abaana bayibuli bwetugamba kyobonyo n'ebyamagero mmere y'abaana nyongereza ebyamagero yes nyongereza nga bonoga nti kana akataka kakuwadde ne kali nkakwongeza nyongereza ndi soko onoonye bayibuli egamba nti soko onoonye obwakabaka bwange n'obutuukirivu bwange n'ebirala binaakwongerwako tunoonya byamagero natyo tujja manya nti musumba akola ansobola bafeze musumba n'ategeka susuwa wa wiiki namba n'amuteeka mu kakebe n'amugattamu amafuta n'agamba mwenna agenda okufuna katuwalabya akatambi musumba bannange musumba yagambye era tutaasize ddala yambe omusumba yagambye abantu mujje ne andaweya zammwe omusumba ngenda kuba wa fuulu gundi fuulu power y'amaanyi g'ekisajja n'amaanyi g'ekikyala kati abakazi mu service n'abasajja ne bawanika bupanti ne musumbanga naye akutte iye bwaguuga ziriko zigundi ezamalayo nawanika bwati mutapinge endingidi nazo ne zitapinga kati Katonda atunulya katemba bwatu naga ne bana abantu basiru tebayi kakusaba tuolu omu ku bukodyo abasumba bakozesa bukola to nadda sekamete gwabukola nsibumanyi obulaba bwenabyeko bwe nkugambe tonsetinga ndekanze nalabyako ebisigadde byogere omusumba yakoze atya byabatumye panti bane abantu tulime mbiro bino kamba bulye bayibuli ebyogerako nti bannabbi b'obulimba bagenda kujja bangi banyabo ne basaba abo mutatujja na kubalwana kubawangula bajja kubeera kubanga akyawandikiwa balina okubanga tusobola okubasobola kati bali bannabbi b'obulimba bayibuli etugamba nti tujja balabira ku bikolwa byabwe kyasobola okusomesa n'okusinga nga bwensomesa era bwolaba nnabbi gundi oyo banyabo ne basaba asomesa n'okusinga abasumba okitegeera naye byakola nti osobola okugenda mu ttooyi ye ku kyaki nga mujjuddemu ssente nga bw'ozikwatako omukisa gw'obadde nagwo bagutwala gwe n'ogenda n'ebisiraani yes kyekibuuzo kye nakubuuzizza twerinze tutya ebibamba ebijja ebibamba tweteeketeeke kuba tugenda kubiyitamu waliwo ebigenda okujja nga tugenda kubikuba tubiwangule niwo waliwo ebigenda okujja nga tulina kubiyitamu na kumanyira kasaawa zino nga tulina kulwana kulaba nga tugenda kumanyira tutya tugenda kuwangalira tutya mu njala ejja enjala egenda okujja tugenda kugiyitamu tutya ejjamu era gwejja giraba olima tulima omanyi olunaku lumu mba ndi mu kwogera ebigambo bino eddoboozi neringa gwogamba banno okulima gwolima bannyabo ne basaba ngenda Luweero nafunyeyo yiika 2 nafunye yiika nenoonya ayimirira nange tugende tulime fembi otukubiriza okulima gwolima wa bane gavumenti kwemikutu kuno mwemuli nze mbamanyi mwemuli era mutugoberera batulaba tulime emmere tulimire abantu baffe emmere muyinza obiranga ebyekisiru ebyokusaaga enjala bwenejje kijjomanya abaganda bye bagamba bajja kugamba wagirabye otya it is okay mukane okugirima mumulindi gwolime emmere ffe katulime eyaffe obuzibu buli bumu ti abantu bwe mulima mmwe abamu abandi batalima ennamba n'eba nnene etalimye bagenda jibba bagenda weva kutozanyisa ku muntu kye tuba tubalumirirwako tozanyisa muntu muyala nze nkubuulira ate nga ddala emmere agirabako ekiba kibenga omuntu ali desperate nga alina ekyamagero kyayagala okulisiivinga okuva eri Katonda omusumba ne bwamugamba ajjamu empale agijjamu nolaba amasengeri nga gatambula gati gatayayi okitegeera nti buli yenna nga ali desperate awo yanguwa omuntu omwana we afunye obuzibu bw'aba musiraamu nti omuzigo gw'embizi gwe guvumula agendawo n'akatalabuusi nabaga tewalabye akatambi
Wakalaba akamusiramu Nakalabya akomusiramu yagambye ati ayogera bagamba abantu bakakase nga bwe wakalabye sokondeke bamubuuza musiraamu okola ki ku gundi y'embizi n'amugamba munnange nze omwana wange alina measles ate bandagiridde eddagala liri mu masavu amasavu g'embizi gawonya measles n'akakofiira naye nga kituufu gawonya siri musawo oyo waliwo yamufeze oba bamufeze ne bamusetinga tubagala ebyekisiru wane Uganda ly'eggwanga likyasinza okubeera nga baagala ebyekisiru ebyamagezi tebabiga oli yagamba buli ekitasoboka mu mawanga amalala wano kisoboka towulira yagamba nti ekyuma bakireese ekikwata ababbi Nigeria nekikwata 5 ne bagenda Kenya nekikwata 25 ne bajja Uganda eyabadde akikutte bamubbye n'ekyuma ne bakibba tebamanyi gyali n'ekyuma tebakirabako wene Uganda okimanyi nti amakerenda ga gundi abantu bakwatanga amakerenda ga ARVs ne bagakwata ne bagawa embizi ne zigejja negejja okitegedde gayimbulukuse embizi yes kituufu abantu gw'olya libizi olowooza lange 10 lirimu ekkerenda sekkerenda bwaguuga munene ati okitegedde so banjaba ne basebo ebintu bya Katonda tubizanyiddemu ebintu byonna bya kisiru omuweereza ayimirira katuuti nga jjemu empale mwenna ne mulaba ekitiibwa nomulaba Kristo nga atudde ku nnamululu ali bwerere nina kubuuza nti abaweereza banene oba kati nga mu abasumba omuntu kiva ku ki n'agamba nti kati ndi musumba nfuuse musumba no Katonda alonda abantu naye waliwo abeyagaliza gabo nogamba tifena twakula ku ssomero batugamba mwena muli bakulembezi mugenda kubeera mukulembezi wa bameka bagenda okubeera omukulembezi w'enkya ye gwanga linafugibwa bameka ye munafuga bameka kati ngambe nti naabo balonda mukama yalonda naye abamu ne bapapa okutandika nti ekasanga ati waliwo omuvubuka yayina ekkanisa mwe yali asabira abantu ne batandika omulotako ebirooto nga bagamba munne twakulose ng'okoze ekkanisa nga muli abantu bangi omanyi bwe yayangwa n'ayakaawo neyekyanga ku kkanisa n'agivaako wano n'akola endala wali waggulu ku kkubo agenda okumaliriza ng'abantu bonna babadde mu kkanisa eno bazzeewo oli wa bulaza ono eyakakola ekkanisa naye ndowooza mu myezi bwezi nga ku kwaya yali etendereza mu church nga bali mbuto abakazi nga 8 nga pastor yakikoze sumbo ono ngeri mwansi mu bana abantu abajjambo simanyi twagala bya magedo na biki ngera muri mwera abayina ate nga bo bangi embuto ekanisa negwa nti ekituufu eggulu lyali lyamuyitanga agenda kukola naye ya papa abantu bangi mupapye nakozesa bubi kye bamuwadde kyova kankuye Katonda baba kutumye aleeta abagendo funding ekirooto ekyo kituukirize kati ekitupapya obiseera ebisinga olw'okuba twagala fame twagala ettutumu kala tuveeyo mangu nze singa nali njagala ettutumu singa ndi walako n'okusinga wendi kati kubanga nina munamawulire eyampita ettutumu weeriri ne nina munamawulire eyampita nanga musumba nsobola okukola bwenti ne bwenti nenkugattira wano bwenti nanyiga amapeesa awo balina bye bazannya kuwulira obumanyi nanga nsobola okugira bwendi musumba ne tukola sente nze gojja kumpa tugenda kwogera sente zogenda okumpa kasita kikwatayo syndicate mu mawulire kakati bw'oba musumba mu buyabuya musumba alowooza papa agamba nti ngenda kubeera bwenti oba omaze okutomezebwa nti obeere n'ettutumu obeere ne ssente naye nga Kristo tolina bannamawulire tubatomeza yes mwe bannamawulire kye mwagala munnamawulire asooka okuwandikako ekintu nokala mukama Katonda twali mu takisi olunaku lumu muvubuka n'agamba bannamawulire bagundi abagataliiko munnange omumanyi kye baatukola wono mu covid bansanga ndi mu kutambula olw'okuba nti poliisi yakwatanga abantu abatambula kafiyu nekwata abaali mu bbaala naye bamugatta mu babbaala n'abeetunda omutwe munene yekifaananyi kye yagamba ekifaananyi kyange kye baakulemesa naye be bakwatidde mu bbaala nga beegaddanga n'abakazi wabadde mawulire bamanyumwe munnamawulire asooka okunoonyako eggulire n'alyoka akuwandikako ekirala basobola okukusuula basobola okuyimusa kyolina omumanya era nze mbagenda mpola era sikkiriza munnamawulire kunvuga mbakyaleka naye si bonna mulimu era kalinga olabye naawe mu kyaki wali ababavumaganya
Weno wali abazanye emizanyo. Walabye nina interview gye nakoze n'omukulu w'omwana mu Uganda. Walabye obutugo yataddeko. Ejje emito tugiteekako munna. Naye no yakisusizza. Yagambye pastor agende pastor owe Magombe yampise sebo wa Magombe. Pastor Kitufu kya mazeemu n'amaanyi. Naye omusajja tuzimba azimbulula Pastor Magombe. Pastor Magombe ngane bandange. Kyategeeza osabisa eri. Alinga kyagamba nti eri gyenva. Eri jesula eri waliwo yangamba Musumba tata wange yafa muntu milireko yangamba mugambe yalika aina babanja ni yali tatugambye bali nani engeri gyo kyale Magombe gendo tulabire kutata omugambe nti yabanja yali abanja kubanga twagenda okujja yali atuyise nafa nga tutuuka butuusi mu lujja kati yali agenda tugamba babanja tebangi naye tubateebereza nga Musumba gendayo ogambe tata nze tugenda kuwa sente olaba abantu ndowoozo kati ebanange olaba abantu obwongo bwabwe Musumba title zino tuziteekako no title kati mu at least naye olwa abakisussa abasika view bala banoonya content osanga kikyano kyagano tambula kibiki mfunye Musumba ayina amasanyalaze ninga lwakisiteeka kanasika abantu ne cover erimu masavu Teka kontori we Magombe. Ngato already obiraba. Ebyayo. Kati no mukutu gwe nakolako. Ne ngamba. No mukutu gwe nayogerako ne ngamba abantu nti omusambwa gwankutte mu bulago. Ne dobozi ne ngamba like dobozi ne ligamba akamwa kange nti weerume lumo olulimi osirise dobozi eryo. Ekitufu kyandiko. Naye kino kye kyabaawo. Senga kali nakwata face yange nafulumya bakole edit abana bakole edit ati tweyambisako buza omwana yakole editing olulimi ndulumidde ddala tweyambisako ku AI olulimi lulabikira ddala ndulumi buli omu nga jaga Musumba olulimi balumidde ddala bwe lutyo kuzambu neyiro mama musula abantu leka amina kale tweyambisako ku AI Musumba ekiba kiganye banyabo ne basema ekirala abantu bagenda kugobwa ku mirimu olw'ensonga ntuyinawo mutabani wa sitaani omukulu bamuyita AI mutabani wa sitaani omukulu artificial intelligence abantu bagenda fiirwa emitwalo n'emitwalo gy'emirimu oyo mutabani wa Satan yesebo technology naye Musumba ani technology ne yasusse kisuse nti osobola omuvubuka waffe muchachi yakwata esimu nagamba nga ndi board naweereza ka AI nga ndi board nkola ntya AI sebo neyogera ega boboli stress titoina girlfriend AI nemwa ku magezi enti bwoba oli stressed oyina girlfriend genda olabe girlfriend bwaba yanoba muyite oba sekyo genda wuge genda otambuleko amabala gyegali bannange AI yemwa ku magezi yekifo kyo giwa amagezi yesebo nti artificial intelligence egenda kwata efuga abantu kitabani cha Satan ekikulu kitabani cha Satan ekikulu nakunyumiza omukyala ali US mukwano gwange aliwa omukyala ali US mukwano gwange abaana be omwamu kwasa kitaabu nga bokulira abaana era mbagamba abazadde mbere begendereza abaana ebintu bye mubawa amasimu mubagabawa mugende mu searching ni ojja kulaba omwana byasaachinze ojja kwewuunya ate abana babagala nnyo okumanya kati ogenda kugira osobola abana mu bufumbo osobola okubeera n'omukyalawo ninga omwana wammwe omuwala oba omwana wammwe omulenzi akulaakula ng'abasinga byonna eby'omu busenge byonna ng'asobola okubasinga ng'amanyi okusinga gwe taata ng'amanyi okusinga maama nga yabuyita bukodyo mbungamanyi obukodyo kyovola abaana baffe abato abawala be bali ku mikutu basenga namazzi senga nalugundi mutiina kyekyo kyogereko Musumba basusse ekitufu ezo video nali nzira wazirabako naye abaana bato bawala basenga asobola okugamba nti omukiki nazabwa okugamba Mukama Katonda wange nga mwana muto
myaka 2 kati waliwo bano abambala empale nga ayambadde empale yokka nga senga nga wano nga okugulu kuno okugulu kulaga okugulu kulala kulaga mu kamera kyokka emabegako YouTube yali teyanoonese kutuuka ku seeri n'essaa zino ne YouTube baagitututteko obukaba lulinga oteekayo ekifaananyi ky'obukaba ne bakigaana video negaana ogendayo naye kati sebo babikola video zonna ezisinga kati za bantu beereere ebyekisirusiru ogenda okulaba namazzi alanga eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ogenda okwekebera taata ogenda okukebera nga views zokka akakadde kalamba kyokka zino ezaffe ez'amagezi edinimu ebyamakulu nga mubbo mulimu n'omuweereza akatuuti akasinza mukama be bamukuba saakinze akakadde kalamba ke kalabye naye nga saawa egyo esaawa emu nifa boogera sensi abantu nga 1,000 2,000 1,3 abo oluvannyuma lw'ennaku ziizo nga oluvannyuma lwa nnaku naye oli nga akagira abawaleka notification nti ndeeta ne babeera ku pending ne zino zigundi tiktok sebo kati zirina program kati ng'ezaffe babeera live naye tiktok ezimu bannaye byabuwemu byokka bali ne beewemula biki ebyo byennyini ebyabasenga ate ezo z'abasenga ogenda olaba ali abaviewer bayingira obukadde baweereza gifuti enkoko muziraba nga zeegoba oziraba ogenda tuga ekiseera enkoko abantu nga bafuusa enkoko beegoba kubanga bagolokosezza n'okwaka abantu baaka ngawe toyinza kulaba ku mpale ya mukazi oyo mwana muwala waliwo ekiwala ekito oba oscrollinga ku YouTube nga sebo baleeta akaŋŋaŋa ate ekyansobera oba yakola zi eddi ezo buno obulango advert oba kubyo byamagezi kati kankusese musumba nali n'omuntu omu nga twagala soma Bible zino ez'okusimu Bible baaliya online kati Bible okujja esooka kukuba kalango naye ng'omanyi obulango bwekuba ekubye kalango ki nagiraba ngakalango kali kamasavu balanga Bible wamma olwo ne waliwo abakyala bamisani babuulira enjiri ne nga video yaabwe tennaba kujja waliwo akalanga akajja obulango ne bwesuulamu onyiga kaveeko mangukakaana era bw'obeera katuuti ng'otaddeko gundi oba bweyokyezi kiringa omusumba omu yali alimiridde katuuti ajjayo bw'ati ajjayo akatambala abuulidde ekigambo abantu kibakutte kondomu ne ziyiika kondomu ne ziyiika abantu yabalaba ekigambo ne bw'okola otya tekijja kiba kikanye onyiga akantu kaveeko kyokka ate ekyerenesa bantu abakuli emabega naye tebabiriiko balaba opapa olwana kikyalwana nakyo oba bajja balabira eddala ati tugenda ku kigambo kya Mukama ate goyina kati ku kyaki tulina wifi kati Uncle Eddie oyo akola mu byuma olunaku lumu twalina event gye twali tuteekateeka kati nga mu kanisa abantu bakola practice kati nga tulina ku YouTube ogenda tulinako omukyala akola vocals amaloboozi naye nga buli voka ejja kugirako obulango obw'omwenge obw'ekisirusiru obw'obukaba nangamba musumba kankendeeza kambireke okitegeera waliwo abasumba muyina zino gundi abantu bambi abamu tebabeera naaba Bible ba zino church hymns kati ffe waffe eri mu Anglican twakozesanga ezo church hymns oyina zino projector o projectinga wali oli live musumba asabye vaasi kuliko Eddie ndakwenda kuzonze kale nga nkyali nnyo mujjumbize mu kanisa nga ads ezo tezijjo baba bakozesanga bi offline simanyi naye kati ku byama kafaananyi oli ku ezo screen ennene emabega musumba asabye tekako Matayo 7:7 ero ni Matayo 7:7 bannange Matayo 7:7 totuleetera Matayo wano lwe runyiriri lwemmanyi aleeta ku Timose
twagala ku version empya Matayo si kitabo tekiri mu Bible ekyo tukijjeemu leero kale kitabo nga tekinnajja ne kikola ki kale kangende mu kuva okuvaawo twayogerera muki saaliwo gweyogera nati njogedde lwemmanyi n'olugoba naye nga egundi tennajja oba scripture tennajja adi eyo nejja nga tuli ku project ennene oba screen ennene ekisaawe kiraba musumba tuli ku crusade balanga bupale wali Abamerika banne kyemutukoze mu Abamerika kyemutukola balanga obupale buno buyita mu kabina buno bwebuti musumba abogedde boge string bumalamu n'amaani abaana ne bayiga abaana kulozerwa nkugambye ne ku services zaffe z'abalokole era oli alangirako ono agirongido atunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ekyogo ekyomukisa n'abalokole tubakolako ate abalokole babamanyi mulinamu ako ate ffe tulina Katonda temutumanyiira mulinamu olunkulunkulu kati AI etandise okuvuga nti ne Kenya restaurant ezimu bakyadaptinze ndi restaurant ezimu Kenya zikozesa roboti nga bakozesa technology wa AI baweereza emmere Japan kyekikola Kenya kyatuuse dda wano tulinda nalabye AI nga mu China abantu bomba baziweesa roboti ebomba ezifuuyira emmere nimiro baweesa ka robot yes ne kagiweeka sabu drone nga ka drone kategeera yakawadde omulimu n'agenda ye n'alinya n'agenda ku mukolo ne kajja ne kakola omulimu ne guggwa gwonna eddakaawe mabigako AI yabadde tennakyaka nnyo waloka app akajja ku simu okwo kati nga wenfaanana neŋŋamba ndaga we naafaanana mu myaka 7 okuva kati ko ne kagenda mu myaka 7 ko ne kagenda myaka 7 ne kaleeta ekifaananyi ne kakuleeta ng'oli jajja kakati ate nga togenda kuwera 7 nga sigenda wera 7 nga togenda ziweza awo simanyi kyobola waka kusetinga ngeri gyogenda okufaanana mu Magombe era ogenda okola ekifaananyi ngufaananamu obulekuleku oba togenda weza 7 tekatuukayo kakulaga wacha wewe bayaye AI so bamukozesa omucontrolling banna nze neewunyiza nawulidde nti mu game parks bakozesa AI ocontrolling ebisolo bireme kuvaayo kati nange neewuunya nze neewuunya bakwata ndowooza obwongo bwabyo nga bono okwata embwa nti n'ogiteeka mu kaluumu nga tevaamu lw'ogigulidde esobola okubeera awo nga yeetooloolerawo kuba ng'emanyidde ekifo emanyi nti wano we nina obbeera netwakola bisike ya kulo neteeka mu nnimiro nga emanyidde nti wano we nina okubeera okitegeera taata so kyekyo AI mutabani wa Setaani agenda omukulu mutabani w'omukulu azze okumalawo buli kimu azze agenda kyova agenda mbagamba musome Bible zibabeere emitwe mugenda kucha ku macha uzino Bible zetulina ku masimu zirapa zivewo ezo ku masimu yes ate mbadde mayinje tulaga bino byali copy bigenda byagenda ovaawo kati kankubuulire zigenda kuvaawo ne zino zetwesigisiza ku simu zigenda nazo kuggwaawo ekinyumira n'abasumbe naku zino tebakyasoma hard copy bayera ne butabu tumanyiina zitabu kukana akatuuzi kano tumanyiddwa n'ateeka kakigundi ekintu n'agira n'azimba nokakalira walaji munanansi ate butaba bwa apple yes butabo bagenda kubukuulako ibya serious tuvana tubagamba baje soma Bible we somere Bible ogitegere fedini je twakuliramu yali abakatuliki nga tebatukkiriza kusoma Bible ng'omukulu yekka yamanyi ne babagamba nti kati ekyandikibwa kigamba mujje mugalamire wano nga mujja galamira kwate butegeera temina Bible temuginaako magezi ne kati miro bino abantu mbire by'okutegeera abantu beetaaga kibakakatako okubaako okuyiga okwenjawulo era ndabula abasumba mwenna muddeeyo musome genda ofune diguli mugende Makerere mugende ekyambo ebyaddala abasumba mwenna mumpulire mugende musome ekiseera kigenda kutuuka ng'ekkanisa bazigala olw'okuba omusumba tasomye ebyaddala
wetulagao nga some of qualifications gwagenda okubulira enjiri ku street nga wasoma nade nagwenjogera nenda nganti e Rwanda district emu mulimu amakanisa 3 4 amakanisa emitwalo n'emitwalo gyonna gyalugenda kubanga abasumba tebasoma okitegeera abasumba ekira mbubbo ettaka olina kuba ne afuyiika okutandika ekkanisa twerwaneko kiva tubagaba ne mnyimire naffe ffe tugule ettaka nga bukyali milioni 3.5 tuzisobola abantu 3.5 buli omu ng'atuwadde kakadde kitegeedde abantu nga 7 oba 8 nga buli omu atuwadde emitwalo 5 tusobola okugula n'ettaka. Musumba kankubuze ku kino eno ndaba oba basumba oba kale kambayita ababuulizi b'enjiri bafuusi oba beeyongedde nnyo ku nguudo mu kibuga ewaffe kitegeeza ki? Anti beeyongeddemu kubanga byebiro bye tulimu bya kusensitizing abantu nti mulokoke obudde buweddeyo naye nabo ababuulizi b'enjiri bugenda kuca ku makyanga g'okuba ku lusedi wantu olina kuba mubede okuba ku lusedi. Yes, ababuulizi b'enjiri bagenda bagoba ku nguudo bagenda bagoba nga n'okuba ku lusedi olina kuba w'amaanyi era kye tugamba bataata baffe betuyita abataata ab'omwoyo mutudde nnyo mugolokoke mubeeko kye mukola abasumba mwe bali abakuze abalina ettutumu abalina TV batusoose kale naffe tujje tubeere mu ngatto zammwe awo ninga mulina kye mukoze tugolokoke. Baganda baffe abasiraamu esebo baganda baffe abasiraamu ne bw'okola otya nze nalabakoko olutalo ku nnyama totunyumiza ogamba otya okusala ennyama nga abakristaayo bagamba kanaffe katwesalire ezaffe ennyama yaffe bo ne bagamba temutumanyiira bakola olwedde etteeka eryabwe eribafuga marriage yaabwe tobanyumiza musimanya biki era gavumenti teyingira mu bya marriage byabwe. Niye fa abalokole abakristaayo baani banyame ne basebo marriage zaffe zikwatibwa in fact abalokole marriage yaffe eri bweti naga onakyo nzijukiza wayogedde ku nnyama omusiraamu yalina osala ekisolo eka yakiyayi anti bo bagamba nti omulala wabakisaze mbutekirya muba mugenda kulya nkaafu ku baganda baffe ne bagirya soka olire wenzija yakiyayi nti muba mugenda kulya nkaafu nogana obutuka gundi musiraamu kigwe baali bayise banna asale oli gundi omutegedde anti jjuya nti boyo omugundi bagamba nti bamulya naye ate kati oye bamukiriza bamulye nga ye mu kaafu kubanga mukisibo tatambula bajja kwoki ate asobola kunjo kyababa kitso. Tuli ku Yugi Now TV ne Arise Media tuli ne Musumba Lon Sumba bakyalibo bamaze ne bakkaanya luli baali baguddewo omuze nga campaign bagenda zikuba mu kirindi amayi bakyanoonya kadi ya kibiina za kibiina ndoza bikome no wiki ekibiina ekyo ekiri mu buyinza baali bakyanoonya kadi manya bakyanoonya kadi okwatira oba ekibiina gundi ekifo ekyo ekitundu ekyo wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya kati